Mujjukire. Yabaaki. Nsomba omwami wange yalwala naye olumba olumuluma sirumanyi. Bao. Okay. What's the name? Who did you come with? Ne Kasolo Robert. Aliwa. Where is he? Mwami Kasolo janguko waneno maaso. Ato yeyo muyita otya? Who is that one to you? Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwo. Yes sir. Omukyala oyo naye omuyita otya? Who is he to you? Kale ono mukwano gwange bonna ono baawe ono mukyala we bonna mukwano gyange. Okay. Naye ng'ono namulabira ku musajja. Okay. Kale. This man. Omusajja ono. Mulwadde. It's true he's sick. But naye you two people mwababi ate mumaking okulwalira ddala. Because sometimes kubanga oluusi musajja watu poor man mumwebasa mu ddiiro you make him lie in the living room mwate ne mubeera mu kisenge and then for you be in the bedroom. Lwaki mukikola? Nsumba omwami wange ono. Ensonga lwaki kibeerawo ekityo? Yalwala nnyo. Yalwala olumbe ne tuba nga tetulina buyambi. Otyo? Kati bwe twali nga tetulina buyambi nga tewali atulabirira nga tetulina wadde ekikumi nga ate tulina okubeerawo n'omwana waffe ng'alina okusoma. Otyo? Nefunamu problem. N'ofunamu obuzibu. N'otendi wali wanookikola. Oyo abawa obuyambi. Nsumba nakikola lwa mbeera. Kati kaatereere mu linnya lya Yesu. Let him settle in Jesus' name. Kaatereere. Let him settle in Jesus' name. Let him settle in Jesus' name. Kaatereere mu linnya lya Yesu. Let him heal in Jesus' name. Muleete wano, muleete. Bring her. Mukwatira. Put her there. Musajja muhambi. Kati kaatereere. Let him settle. Musooke muwulirize. First wait. Mukama mulungi. God is good. Mukama mulungi. God is good. Mukama andaga. The Lord shows me. Nga gwe trouble causer. Ogwavaako obuzibu. Wagende wa maama wo. You went to your mother. N'akuwa eddagala. And she gave you medicine. N'olireeta. You brought it. Ng'oyagala kusirwaza omusajja ono. While you wanted him to become daft. Omusembeze wano. Bring her here. Omukyala muleete side wano. Come here, lady. Awo. Ng'oyagala okola eddogo. While you wanted to do osirwaza omusajja. And you make your man he falls for you a lot. The day you did that witchcraft, the Lord shows me, I think he must have been putting on that shirt. Your mother told you, the moment you reach home, hug him, peck him, do something of the sort. A powerful hand up to Jesus. Who has a phone somewhere here? Who has? Okay. A powerful hand up to Jesus.
Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. You have a password? You come. Jangu. Stand here. Yimirira wano. Yimirira wano. Yimirira wano. Stand. Otunule. Face that side. Yimirira otunule. Look here. Nkumanyi? Nedda Musumba. Bali obamanyi? Do you know them? Nedda Musumba. Kakati. Now, Katonda nga bw'alina amaanyi. as God is powerful, Ku bantu ababiri Mukama alina gw'agenda okuleeta mu kisi. of the two, there's someone that the Lord is going to bring. Ono This one, eiza ng'alina oli either with that one oba ono or this one, ng'alina ono. one of the two. Byonna Mukama kabitukole. Let the Lord do them. Abantu bagenda kutegeera People are going to Kawala waliyo Katonda. that there's God in Kawala. Kitange omutukuvu, Father, my Holy One, njagala okola ekyamagero kino I want you to do this miracle mu linnya lya Yesu Kristo in the name of Munnazaaleesi. Jesus of Nazareth. Mpita olunaku I call the day omukyala ono when this lady bwe yasisinkana Pawulo met mu ssimu muno. with this man in this Twagala tubalabe. phone. Tugire mu password. You take out your, Wabaki amagulu katulabe. what happened to your leg? Kandabe. Amagulu gannuma gamaze omwezi mulamba. Katulabeko. Let's have a look. Totya bikkula. Which means you like that? Oli bwotyo. Ya Musumba kijja ne kimalako ennaku 3 oba 4 ne kiwona ne kiddamu ne kiwonamu ennaku nga 2 Okay, soko tubikkulye essimu yo. First show us. Genda mu gallery bw'osangamu You check in your phone. ekifaananyi If you find a picture nga tebirina tolina ekitali kikyo. which is not yours, Wangi? do you know anything about it? Wangi? Nedda Musumba. Wangi? Nedda Musumba. Lengera n'omulwadde ateredde. Abaaye n'omulwadde ateredde. Ba Asha mutuyambe. N'omulwadde ateredde alwana. Omukyala yaliwa? Where is the lady? Omukyala nyabo totya jangu. Don't fear, you come. Totya tuli mu kunaaba tuli mu kwetereza. We are now sorting ourselves. Ndaga ekifaananyi. Show us that picture. Kyeki. Yalina negayi sebo jangu. Come. Wano mwaliwa. Where were you? Awo twali waka. Kaserefi kankabi. Twali mu maka g'ono omwami. Mwali mu kaserefu. Olabye? Yasi twali tufuddeko wakaawe. Nyabo mwali mukola ki wano? What are you doing? Musumba twali tulina kye tukola. Mwali mulina kye mukola. Naye olw'embeera Musumba saakikola lwa kwagala kuba embeera yali etunyigiriza nnyo awaka. Kolira Yesu engalo ezaama. Kolira Yesu engalo ezaama. Miracle moment. Ekiseera eky'ebyamagero. Miracle moment. Ekiseera eky'ebyamagero. Miracle moment. Okay. Mba handling wali ono mukyala asigalewa. You handle them.
mutwale wale. Take him aside. Atidde. Muteke muleke. Okakasizza. Okakasizza. Yeah. Era bannange emikwano mizibu nnyo. Kikakasizza. Mbadde mwesiga buli kimu. Kaya ampe ebintu byange bino yokka ebibadde muwadde bannange ampe ebintu byange. Ampe. Tebadde ne waka. Tebadda. Njabbatemerayo. Tebadda. Mbakooyo kati You are free to delete. Oli waddeko okubijja. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand of Jesus. Onyezebwa. In the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama musumulute. Tambula. The Lord has given you life. You are free. Oli waddembe. You can forgive her. Osobola omusonyiwa. Osobola omusonyiwa. Naye kale. Nga Mukama wampadde obulamu n'enzira engulu. Musonyiwe n'emikwano gyange. Musonyiwe. What about the other one? Ate ono mwami Kasolo. Ate ono. Naye oyo Chikanye. Musonyiwe kale. Musonyiwe. Tobakolako ekyobulabe. Sina kingina bakolako obulabe. Good. Okkiriza mangu. Era kyensaba betondere musumba banga musumba yantaasizza. Betonde. Mwene nyaki. What do you have to say? Mutewalise. Nawe omukyala tawali. Even you. Tawali. That one. Aha. Musaba ki? Nsibanze nsaba kisonyiwo. Nadde nsaba kunneetonderako omwami wange kuba kati ayinza okwogerera wano nti ansonyiye naye nga bwe tutuuka waka bigenda kuba bibi. Sebo ha? Musumba nsaba onsabire omuzimu gw'obwenzi gunveeko. Omuzimu gw'obwenzi gukuveeko. God bless you. Maaso ga Mukama musonyiyiddwa. Before the Lord you're forgiven. You go have peace. But don't do it again. Okay. Mukiwulidde. Stopping. Stop it. Mutemunoonya kufa. Mukikomye if you don't want to lose lives. Genda omwami wo. You go to your husband. Onatambule yekka. Genda ofukamire maaso g'omwami wo. God knew before your husband. Omugambe mwami wange nsaba kisonyiwo. Say my husband, I want you to forgive me. Mwami wange nsaba onsonyiwe ekyo nakikola lwa mbeera naye kooteredde sigenda kiddamu kikola. Kale nkusonyiwe tuddemu tukututambuze obulamu. Sister, do you know that now 2 months? Okimanyi kati myezi ebiri. Nga togenda mu nsonga. You are missing your periods. Okimanyi nti oli lubuto? Do you know you're pregnant? Kati ogenda kikola oti? Now what are you going to do? Nsumba simanyi era gw'onsingako amagezi g'olina okuntaasa. Sebo omukyala ali lubuto olutali She's pregnant. What are you going to do? Lubuto? Olubuto ekintu ekyo ate wanje mukulu Kasolo asooka akomewo ensonga asobole okugamba okulaba nga
nga tufuna obujjanjabi fena nga tugenda basonyiye tulaye nga tufuna obujjanjabi wanje mukulu Kasolo omusonyi musonyiye ku lubuto lwalina naye kyetusaba obuyambi tusobole okukola ki omukyala ogenda kubeera naye ngenda kubeera naye onomuleka azale omwana yesu obugalo God bless you mugende mukama basumulule you guys, the Lord set you free mu linnya lya Yesu in Jesus name. kubira Yesu engalo ez'amaanyi A powerful hand up to Jesus.